ekya ntandika business ki ye gwalina okumanya business gy'oyagala. Bw'omala okumanya business gy'oyagala noddako okwebuuza nti njagala gitandikawa. Bw'omala okumanya weeyagala ogitandika ekibuuzo ekiddako nti neetaaga ssente mmeka. In fact nga tunalowooza weetaaga ssente mmeka okutandika business eyo sooka weebuuze woogenda ogitandika, kubanga edduuka ly'omu Kampala teryenkanankana dduuka lya Mpigi. Edduuka ly'Empigi teryenkanankana dduuka ly'e Kamuli. Edduuka ly'e Kamuli teryenkanankana dduuka ly'e Iganga oba Jinja. Ndowoozo nnengera. Njagala woteeri. Tobuuza weetaaga ssente mmeka mu kusooka, woteeri ogitegedde ogyagala. Kati ky'olina okusooka okwebuuza nti njagala gitandikawa era ku mutendera ki? Biki bye njagala mu woteeri yange? Omuntu akubalire ng'ategedde ky'oyagala. Nti oyagala edduuka oba woteeri nga mulimu firiji, oyagala nga mulimu obutebe, oyagala nga mulimu TV, yes, oyagala nga mulimu emmeeza, oyagala nga waliwo akagundi ka juice, ne bakubalira kimu ku kimu nti akajuice koyagala ka bweziti, TV gyoyagala ya bweziti, firiji gyoyagala ya bweziti, obutebe bwoyagala bwa bweziti, amasowaani goyagala ga bweziti, naawe n'omanya ky'oyagala. Kyabulabe okugamba nti njagala woteeri neetaaga ssente mmeka, kubanga n'owatonninnyira wa woteeri n'akolera wano ku Hamu Towers naye wa woteeri, sijja kukubalira ku bizinensi ya wa Hamu Towers. Gwe kenyini gwalina okusooka okumanya weeyagala okussa woteeri eyo ye levo gy'olina okutambuliramu.